Ejeme tuwara atano yarugacho kubanza nimpo mushoro nimpo taxi income yo mwaka nshashore baga kaduma wakaja utupachire frat teke ndundo bari nabe kura nabe tikao ejeme tuwara atano ya wiki nezenji entambule esanyaladde ku luguudo oluvembalala okudde Kabale. Abagoba b'ebimotoka ebimanyiddwa nga Sinotrack bwe bakedde okwekumamu ogutaaka ne baggala oluguudo luno nga bavumirira obuli bw'enguzi obufumbekedde mu bakungu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo wano mu ggwanga ekya Uganda National Roads Authority. Bano ababadde batasalikako musale bategeezezza nti buli wiiki baggyibwako $5,000 wabula nga zino tebamanyi lwaki bazisasula olw'ensonga nti tebaweebwa lisiiti zaazo, nga bategeeza nti babadde bagondera n'ekiragiro eky'okuteeka ettundubaali ku musenyu gwe baba batambuza, kyokka abayunula bagufudde mugano okubajjangako ensimbi ze batamanyi mayitire. Ejeme tuwara atano yarugacho kubanza nimpo mushoro nimpo taxi income yo mwaka nshashore baga kaduma wakaja utupachire frat teke ndundo bari nabe kura nabe tikao ejeme tuwara atano ya wiki nezenji bagamba nti emmotoka ne bwemala ennaku nga tekola abayunula bagirondoola ne bagikwata kusa n'okubakwatira mu birombe nga batikka omusenyu oba amayinja era nga buli gwe bakwata bamuggyako emitwalo egiri eyo mu 3 era nga babawa n'ennamba z'essimu kwe baba basindika ssente zino. Waliwo omu ku bakozi mu kitongole ekya Unra Police gwegombyemu obwala ng'ono baddereeva bamulumirizza nti yazze ng'abaggyako ensimbi zino. Kano Fred Mushambo nga yakulira okunoonyereza mu kibinja ky'eggye lya UPDF ekyokubiri azze okulaba ng'embeera edda mu nteeko ng'oluvannyuma lw'okwogerako ne baddereeva bano basazeewo okusisinkana akulira ekitongole kya Unra omukyala Allen Kajina basobole okumunnyonnyola okusoomoozebwa kwe bayitamu. Joan Katushabe yakusakidde eggulire lino ku Lwakes TV Agaleero.